65 kilogram welterweight division. Bate Nuhu omukubi w'ebikonde y'omu ku bannayuganda abadde mu nsiike mu mizannyo gi Commonwealth egy'omwaka guno egitegekeddwa mu kibuga Glasgow ekya Scotland. Ono azanye munnansi wa Nigeria Ivan Wahab era yawangudde olulwana luno ne yeesogga oluzannyo oluddako olw'abazannyi 16. Ono kati agenda kuzannya munnansi wa Buyindi Yadiv Paratapu enkya era agamba ekigendererwa kye kya kuwangula mudaali okuva mu mizannyo gino ng'okukituukako alina okukuba buli muzannyi amusala mu maaso. Genda kukoma ku ekyo ngenda sigala neeyongera mu maaso kubanga era obusobozi babunda wamu ne bantikko obuvunaanyizibwa bw'okuba team captain bomba assistant team captain Uganda kitegeeza nkisobola I can work for it. So my opponents bonna bengendo sikana nsimbuzayo ensi yange Uganda kubanga tibikute yammwe mwansindika bakama bange. Ate ttiimu y'eggwanga ey'omuzannyo ogw'ensero oguzannyibwa abantu abasatu ey'abakyala yakawangula emizannyo 3 ku egyo 5 gy'erina okuzannya mu kibinja. Eno egenda kudda mu nsiike enkya ng'ettunka ne Fiji sako ne Australia era Melissa Akulu omu ku bazannyi abali ku ttiimu eno agamba bagenda kuzimbira ku buwanguzi bwe bazze bafuna okuwangula n'emizannyo gino. It's an honor. It almost gets me emotional. It's always an honor to represent the country and to have my name called to be at such a big stage like this it's a blessing. It's an honor. It leaves me speechless each and every single time. So to every young girl who's watching, believe in that dream that you have. Keep working hard because hard work beats talent multiple times. And Uganda mu Commonwealth Games yakiikirirwa bannabyamizannyo 55 ng'abalala bavudde emizannyo okuli ogw'okubaka, okuvuga eggaali, judo, okuwuga n'emirala. 2023 National Youth Lidedala Beka Lwesabula.